nteeka wala eno nga manyi ngenda kyusa bulamu bwa mama wange ne muto wange. Kati uno bandeseewo bagenze ondekedde ani ndi wala saagula katiketi gamba nti ngende mbalabeko oba mbaziike. Gasasira abuutikira atya abantu atya tubadde wako ebbanga lyonna tubaddewo awo myaka na myaka lwaki mukadde kano Mukama Katonda. Naye maama nayogedde naye ekiro ne twogera ne Junior kati bangamba batya nti kasasiro yababuutikidde. Yona naye gwe buli kadde nze nnyina okukubira essimu muganda wange. Ensonga zezimu kati nno leka nkubuulire. Bw'onaalemeramu eyo embeera muganda wange ogenda kulemererwa ensi, kubanga ensi yeetaaga muntu nga mukalabakalaba ng'obwana bw'emisota. Okitegedde? N'olw'ensonga eyo yensonga lwaki nakuyita ojje tulabe. Olwaleero luno bw'otansalako gwe manya buli kimu kiwedde. Nze naawe nga twawula nkwagaliza kisinga muganda wange. Togamba bw'otyo nkwagaliza kisinga, naye naawe weerowoozeeko ng'omuntu. Nakubulira ekituufu ekyokukola ojja ontuukeko onaabeeraawo paka ddi. Tokola wooli tokola, leka nkubuulire awo wooli tokola wabula okolerera abo bwe bolowooza nti okolera b'okolerera be bafunamu gwe tofuna. Tolowooza nti ffe tuli eno tusiika binyomo muganda wange, ogenda kulemererwa ensi. Bwandibadde oyiiya n'okola ssente ng'okyali mwana muto, ogenda kuba munaku paka ddi. Tolina ssente weesibyemu abo abantu golowooza onaakola otya? Nedda sikwogera bubi, ekituufu kye nkubulira kyekyo. Yiiya leero ntuukeko, bw'otantuukako leero nze naawe kiba kiwedde. Ate n'ekirala era kye naadde nkutegekedde leero bw'otajja byonna bigenda bba biwedde. Nze naawe siddamu kukubira ssimu, siddamu kunoonya, omanya nze naawe kiwedde. Waleka toyagala kukola, ayagala kubeera eyo nga muli muzannyo buzannyo. Sebo lino ddungu twajja kukola. Jangu twogere oba si kyekyo ogenda fiira mu bunaku muganda wange. Obulamu bunyiiga nga tolinaamu kasente. Zino enviiri ze tulina ze zirina okukolera ezo ez'omu maaso. Yensonga lwaki nakuyita. Ekyo nkitegeera naye gwe ofunayo olunaku nojja ne twogera. Buli kimu osobola okukitegeera. Tulina olwedde bye twalimu, ate byonna tulina obbivaamu. Sente bwe tuzifuna tuzikole tuzeeyagaliremu. Okitegedde?
Joni ono nedda. Kaseera nakuyisanga omwana omuto yona nakubira amasimu agabuli kaseera lwokuba yafuna ku sente nga simulangira nedda sijja kubikkiriza nga simulangira bikooye nakufulya ddala ng'omwana omuto kola kiri wadde ndi mwavu nedda yafuna ku sente yajja nafuna ku sente kakati alaba wamaanyi nnyo nakuzza nakulangira obwavu nti ndenono yasiraana yona yasiraana ye nga simulangira byagenda abuukira ono abuukira mukazi omukazi nedda weyeteeka mu kino akola visa akola mataka agobera abantu makadama ababbi abamazeewo nedda sijja kubikkiriza sijja kubikkiriza nedda John nedda yebase kuono yebase kwoli kubanga alina sente nga sibyogera nga wano alewa tumulinde omulambo gwamwe gujja nedda infact ngenda nakumublokinga tajja kuddamu kunkubira nsimu ye ngikwate bikoye mwana gwe Joseph nkwatayita ebbanga ngezezaako okunyonyola ensonga zange mu buli ngeri yonna esoboka naye simanyi oganye okumpuliriza mwana gwe nkola ekyokuba ng'owuliriza ensonga zange ensonga zo zotwalanga ekikulu sikuba nti zentwalanga ekikulu naye njagala tubeere ffenna nga wenagamba tupulaninga wano ensonga zo zitwala nga nsonga nkulu era nkuwulira nga kyogamba ensonga zange sikyebi kyandibadde kikulu oba oliawo naye nakugamba nayisikuresi byange ebyemirimu ebya visa bikiona bintuulidde naye bwe ensonga zo zitwalanga ekikulu tozitwalanga ekikulu ate ne visa kyenyi gye nakola juzi Irene ze yampa ssente eweddeko era naatera okukola visa kyenyi netaaga ssente Irene ayina ebizibu kasasiro yamwitikira maama we ne muto we ali maziga mayitirivu asula akaaba asinga akaaba naye nga ate Irene yandefunidde ssente tuwenze etaagidde katisange netaaga ssente za visa kyenyi ng'oleeta mukwano gw'otadde ku mmeezi oti kale omukwano gubeeko ebikolwa neetaagayo ku ssente visa kyenyi ya 10,000 okotesa omutwe zonga zoyinako sente ate omuntu yeetaaga ssente ate omubuuzi ayinako ssente mmeka mulisi banina okusooka okumanya zoyinawo nemanya kwengattiriza nange ebintu byange obimanyi tolina kyotamanyi mulisi mukimu nkigamba tewandibuuza tinayo ssente ogenda kunfunirayo ssente ne kale kansooke ndabe kuba era naatera okufuna omusaala so kansooke ndabe omusaala kune ndabe engeri gye tugenda okukwasaganyamu sigenda kukusuubiza nti genda kuwa ssente wezitunga wezi ne kansooke ndabe omusaala ndabe engeri gye tugenda okukwasaganyamu naye nga nkwasaganya so naye ensonga zange wali wadde oziwulirizaako nazo nozirowooza ekiseera onabe sirabawo kyekimu naye naawe olina otegeera embeera gyendimu olina otegeera embeera y'omuntu gwoyagala gyalimu Yowani okuguma kuganye Yowani ngezezaako okuguma nali ntandise okuguma nga mungumiza Yowani okuguma kuganye Yowani maama bagenda muzika leero togenda muzikako Yowani maama leero bamuziika mbesimanyi kyakola mwagezaako okungumya luli ne nguma nembawo neŋŋamba osanga oba bano abalaba naye bagenza okuddamu balaba kakati amukadde afudde kino nnyo mukwana naye mukama yeyasazeewo naye sijazaako okuma sigazaani sirina naye wende kubulwa omukwano anytime you need me Kinonyi obaddewo naye byangu byakuguma Yowani kiganye maama Yowani Junior ndeseewo ne maama simanyi kyakukola kitegeera mbuwano naye ngezezaako okufuna omulimu
Mwana simanyi kyakukola. Naye Mukama yasalawo byonna tubikwase Mukama wabula twongere basabira Mukama abasaasire ebyabasobako olw'okubeera ng'abaaniriza naye ye wanyengezezzaako n'omulimu. Naye omulimu guganye wakina ndiguze katiketi n'enzirayo ogenda kufuna ate obuzibu obuliwo kaliwali sinakale obadde tolina kaliwali wabiri banfunye mangu mangu tiketi n'oddayo ewaka ebyo byolowoozaamu n'owulira ng'ennaku ekutte naye gyewali simanyi sigadde bwomu kyokka n'abe Uganda nga bensokolerera bitegeera ngade wetuli manyi abazadde baffe naye maama Mukama kyeyakoze bandaala obirowoozaamu nebikusobera n'okusobera kola simanyi nkomye wendi nawe olaba ebintu wallahi wendi nsaba obeere onzembeza ku mutima gwo wano nga muganda wasooka weera nsiima kuba omeeredde omwana gwe obulirwekukabira obaddewo naye wano kino kinsuseeko mwana gwe simanyi bwe ngenda kukikola simanyi oba naaguma badde nnoŋŋumye naye bwe baŋŋambye nti baabalabye empa naye era kwempa kwenyina osasula akatanda kwenyina okulya kwenyina okuweereza ab'ewaka zituka tezimala kikola yanyamba ebintu byetwali badde tukwasaganyizaawo musinga ensonga zange oziwuliza twali badde tusasula katanda ali badde tokola buli sokola obuvunaanyizibwa bwe nitagayo ffe zikola biza kyendi nange mmanye nti omuntu gwe ngenda okwagala asobola okunsapooti niwendo Josephine omanyi saawa zakugenda ku mulimu njagala genda ku mulimu ojjukidde nti ogenda ku mulimu owedanga tonagamba nti omanyi nogenda ku mulimu saawa olwokuba nti ogende ku bya sente kati ogenda ku mulimu amuri sigenda omulimu wakati kyena kyetukugera genda omulimu wakati ojjukidde nti munaye olina okugenda okukola kubanga njogedde sente genda ensonga gyofudde kamala ogenda ku mulimu era ensonga tunazikwasaganya kati saa kusobeza saawa tusente babwezi wona omulimu gwaye gwa commission so nyina osooka olaba nti omwezi guweddeko gutya nabe bampaddeyo sente meka nga tuteteeka nga tugenda byogerako ngankomye bannange kati n'otunuulira ono Paris Josephine nkwagala tutandika obulamu e Uganda Uganda enjagala za visa change adduse agenze ku mulimu n'ebitaano tasaladde okugamba nti ngenda kufunirayo ebitaano ajja bookuddo kati n'oyayagala Josephine awula tulabi kalina n'omukazi e Uganda ono gaayi ngenda kukola nabe ne gwenkubira wano asobola okunkubira ssente tamu amaanyi yadde emigugu gyo mingi kusaba ddamu essuubi ebizibu olina bingi naye n'ebirungi ebikulize bingi kyokka wasuubira ojja kuba bulungi famu kwekubagiza obulamu leka tekubukosa famu kwejjusa bireke kuba byayita musasozi nyingi naye n'emisete nagyera mingi awo wooli si we wali atera si woolifiira enensi ekyuka yetoloola nemala nedda kyokka wasuubira ebikuluma luli kya nebiwona ebizibu olina bingi bireke kuba byayita senzijukira bwe nali nga nkyali muto jjajjanga yatuyana
Excuse me. Hi. How are you doing? I'm called James. I'm from Uganda. We are looking for job here and there. You know, I was brought by an agent from Uganda, but this guy dropped to me and disappeared. So I'm almost completing 4 months. Any job now I get, I can do it. Any. I'm not specific because what I want is not to go into a bus stop. So anything I get, if they can make for me visa, if they can give me some salary, I can work. Yes, you can. You can do that. You can just do agency, but I cannot give you up to 1 You can just try to apply in which it's not so easy for you to apply for jobs. I've tried to apply online, LinkedIn, what I've used each and every app. So still what happened? And I wouldn't ask you to go for agency because also agency are scammed. If you apply, you will also be scammed. It's hard in the way right now. So how am I going to go about this? I think you just have to just keep it try to apply. What's that? I just have a few days left on my visa. And I don't have money. You can just take your number. If I hear of something, I'll just let you know. If something come up, I'll just let you know. You can exchange numbers, right? But in Dubai, it's not easy. I won't lie to you. I just listen. But, you know, I left my family, I did everything, you know, I come, I change life, but It happens to all of us over here. They come with the agency, they come us over here, they take our money, and we end up homeless. That's what happens over here. A lot of people sleep. I have the money. Yeah. Well, thank you so much. Your good name? Alice. Yeah. Text me if I hear of something. Nice meeting you, Alice. Anytime. Okay. You know, Uganda and Kenya, we are brothers, sisters, same. Yeah, sure. We are neighbors. Oh, Okay, thank you very much. sure. Bye. Bye. Johnny, oli otya mwana gwe? Kiriya sina ttabu. Layiro oli kiriya? Ndi bulungi. Ddala oli bulungi? Ndi bulungi. Kati oli bulungi lwaki tewakoze? Mbadde nnyina ennaku zino byenkyatambuza. Omanyi ennaku zino nina ebintu byange bye mbala. Ebinnaggwa bulungi. Bintu ki? Ebyange obimanyi naawe, ebyange obimanyi. Naye emirimu giri leka nkubuulire. Nga bw'okimanyi bano abantu tebakozesa balwadde. Nagulayo kasikirivu kadiramu zange 7 ne mbagamba ndi mulwadde. Naye nyina byentambuza singa otambuza ki? Ebyange obimanyi. Ebyange obimanyi nyina akapya k'enkyawala naye kaleeta ebagamu kasenga. Simanyi era jjo onyonyumiza by'abakazi. Ate ebyange tobimanyi. By'olimu bye bikusabisa sikirivu n'obeera ewaka. Naye mwana gwe ebintu ogenda bikomya ddi? Mbeera nkubuulira buli kaseera naye towulira. Onoonya ki? Mu mwezi gubonyanjulira abawala nga bana. Ojja kulwala. Ate bwe sibala bigulyo. Kuliko siriimu okyerabira nnyo. Ate buli kaseera nkujjukiza. Leka nkubuulire. Buno obulamu butabweyagaliramu. Joni ogenda kulwala. Kweyagalira wansi. Kujungu kuliko obulwadde. Obulwadde buli bwaki? Ojja kulwala. Leka nkubuulire kino. Teri mwana alinnya yajja wano nga bulwadde. Abaana abalwadde mukwano nga balina ne Everett side. Okebeza amaaso bakebererawa bw'okozesa. Leka nkubuulire kino. Siriimu omuntu omulwadde wa siriimu tabula. Okebeza amaaso. Tebakebeza amaaso muganda wange weegenderezeemukko. Ale tukebeza amaaso kiryawo naye n'omulwadde tabula. Era abaali abakukutakuta ne tonza butaziraba empeke zaabwe. Akulowooza n'okudungu abaana balina gye bajja n'empeke. Tobona ani? Hello. Oba njogerako nani ono? James Kyoba.
bannange bambi bulijjo nkunoonya bannange bambi oli otya bannange bulijjo nkunoonya nagezaako nenzirayokko naawe wetwasisinkana like nga neetaaga okuddamu kusisinkana naye nga sikufuna visa ebulako bbanga ki bw'oba okakasa toli mulwadde tolina kugenda kukakasa nti mulwadde pozi ndi mukebe wabula weegendere siyinza okugamba nze nkowa okubuulira buli kaseera butambulira mu kweyagala butambulira mu kweyagala kati weeyagala ng'okola ebyo ate n'ekirala nina ekintu kyenkyanoonya njagala kufuna lumu lwaki tose tolinga tolinga naye sinnaolaba okyanoonya omuntu ogenda okulaba olyatagala abitateredde ng'oyesiko muumusanvu ofuna omulala natya nga akutambuliza nga bwenfuna batandiseko njagala oteera naye ekyo weekiri tebateredde bwenga naye wandibadde ojjukira ensonga eyakuleeta munnaye kuba tuve waka nga tulina ensonga ezatuleeta ngimanyi kukola ssente nzirina ozirina zaawera era omwezi gugwako ne kajja sikuzzaamu mukono naye njagala weegendereze omanye nti obulwadde mwebwi kendeeza sipiidi gy'otwala bannange togenda nno mu overstay mukama katonda kati oliriddawa like where are you eyo ntegeerayo naye obadde oyagala ki mukwano mbuulira tell me anything like nga bwe nakupromising at first nti anything you need onkubira n'ombuulira just no mbadde nkunoonya ever since then nga ngezaako jjukira saafuna namba yo wali oyina n'essimu lwaki oyina namba ya simu saafuna namba yo kati nga nkunoonya naye kati kenkufunye let's meet in the same place saawa z'olweggulo sanga 11 awo 11 kitundu awo okay kale mukwano gira obeera bulungi take care okay bye bye